Yeebazibwe nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba nkomyewo nate nabadde nabasuubizza nti bwe nnaaba nfunye obubaka bwonna obusingawo ku nsonga ze nasembayo okwogerako, obubaka obusembayo nayogera ku bukulembeze bwa Uganda nti Mukama asazeewo okukyusa obukulembeze obwa Uganda n'obukulembeze bw'ekkanisa olw'ensonga ze nnannyonnyola. Kaakati obubaka obwokubiri bwe nayogerako nayogera ku njala oba ekyeya ekigenda okukuba Uganda n'ensi za Africa ezimu. Ndowooza obubaka obwo oba tewabulaba ojja funa obudde obulabe. Kaakati nabasuubiza nti bwe nnaaba nfunye obubaka nja kukomawo immediately nziremu oba njogere ekyo Katonda ky'aba atadde ku mutima gwange kye mba ndabye. Nze kye ndaba kye ndeeta, kye ndaba kye nsomba ne tweyongera okusaba. Kaakati olwaleero Mukama abadde wa kisa, ekiro ekikeesezza olunaku lwaleero Mukama azzeemu n'ayogera nange. Aleese messages bbiri, message emu ya kanisa, message endala ya Uganda ng'eggwanga. Ndowooza nga bulijjo message zino kanzigabanyeemu ebitundu bibiri nsobole okuzikwatako ekimala tusobole okwongera okuzinnyonnyoka. Kaakati kantandike ne message ekwatagana ne Uganda. Nayogera omulundi ogwasembayo nti waliwo enjala, waliwo ekyeya ekijja, naye mu kiseera ekyo saamanya. Ennaku ezo eziyise mbadde simanyi ekyeya ekyo kigenda ttandika ddi, naye okusinziira ku kulaba kwe nali ndabye ebbanga eryo kyali kya mangu. Era Mukama era ne nabasaba nzijukira nti ennaku eziyise ndowooza wiiki eno leero lwa Sande naye wiiki ewedde. Nabasaba nti ekisooka mumanye nti ekyeya kijja. There is nothing you can do to stop it. Ebintu ebimu Katonda abiganya n'ebijja olw'ensonga. So omulimu gwange nze kukubuulira ekyo kye nzigye okuva ewa Mukama n'okukubuulira ky'osobola okukola, kati ebisigadde mba mbirekedde ggwe. Kaakati nagamba nti ekisookera ddala tukendeeze ku ssente ze tufulumya. Bw'oba olina ekintu kyonna ng'obadde okisipendingako ssente nga tokyetaaga nnyo, tandika okuteeka nnatti ku ssente z'ofulumya olw'ensonga nti olw'ekyeya ekijja, olw'enjala ejja, emiwendo gy'ebintu gigenda kweyongera. Naddala egy'emmere. Naye olw'okubanga economy ebyenfuna by'eggwanga Uganda byesigamizibwa nnyo ku by'obulimi n'obulunzi olw'ensonga nti obulimi n'obulunzi nga sector eya agriculture bigenda kkubwa olw'ekyeya ekijja, emiwendo gy'ebintu ebirala nagyo gigenda kweyongera. Kitegeeza nti essente z'onoofulumya okugula omulengo gw'ennyaanya bulijjo gw'ogula ojja kuzongerako. Kakati bw'oba olina ebintu byonna by'obadde ogula nga tobyetaaga, nkusaba kendeezaako, ensawo kw'eggamba, mukitegeera kye ntegeeza. Ensonga ey'okubiri gye nayogerako nagamba nti mulime abasobola okulima, balime emmere, mulime emmere. Ne w'oba tolima nga toli mulimi, nze ndi mulimi naye kye ŋŋamba nti ne w'oba toli mulimi weenyigire mu kulima olw'ensonga nti oyinza obutasobola kwebeezaawo na ssente z'ofuna essaawa zino. Ekirala kye ndowoozezzaako off head ssaawa zino nti olw'okubanga ebirime bigenda kuba bya ttunzi, ekyeya nga kizze, in my opinion okuinvestinga mu agriculture mu kiseera kino ne mu kiseera ky'ekyeya paka okuggwaako, it is a good investment nti ojja kuba osobola okuliisa amaka go, naye olw'emiwendo ne demand y'ebyokulya egenda okweyongera ojja kusobola okufuna ssente. So I would advise bw'oba okola investment toziteeka mu sectors ezitagenda kubeera na demand ya waggulu. That is just my own opinion. Kaakati ekirala ne ŋŋamba nti mulime emmere esobola okuterekebwa. Gimanyi emmere gye tusobola okutereka, gy'osobola okupreservinga ebintu ng'omuceere, ebijanjaalo, binyeebwa, kasooli, mumanyi emmere esobola okuterekebwa enkalu gy'osobola okukaza n'otereka.
in whichever form kasita oba ng'osobola ogitereka ne musobola okugirya oba n'osobola okugitunda ng'ogitunda mu time gwe gy'oyagalirako ng'ogamba omuntu agenda okukugulako oba omuntu agenda okukusuubulako tagenda kudondola. Abasuubuzi abo bamanyi okudondola ajja n'akwatakwatamu n'apimaapima n'alyoka akudondola kyokka nga ggwe wataddemu amaanyi. So okwewala ebyo byonna ojja kuba olima emmere enkalu ojja kusobola okusalawo ddi lw'otunda n'eddi lw'otatunda okusinziira ku muwendo oguli ku katale. Kakati ekintu ekyokusatu kye nayogerako nagamba nti bw'oba olimye gezaako okulima awantu tukyalina enkuba yatandise Mukama mulungi ebifo ebimu mu Uganda enkuba yatandise sizoni y'enkuba. Ideally ebadde erina kutandika mu March naye etandise 2 weeks before which is a good thing. So enkuba yatandise okutonnya eyinza okweyongerayo paka nga mu Gwokutaano oba mu Gwomukaaga sizoni eno nza ku weather forecast. Naye kyeŋŋamba nti funa ekifo w'ogenda okulima nga waliwo osobola okufukirira. Ssaawa zino enkuba ekyatonnya kitegeeza osobola okugabirirwa eggulu, osobola okugabirirwa enkuba eri natural rain esobola okukugabirira ssaawa zino. Kati bw'oba otaddewo ennimiro yo ssaawa zino mu kifo ng'osobola okufuna amazzi irrigation ng'osobola okukola irrigation kirungi such that ekyeya bwe kinajjira ojja kuba oswitchinga buswitchinzi nga tokyarelyinga ku natural rain ng'osobola okukozesa amazzi. So basically osobola okulima mu kifo ekiri okumpi n'omugga omunene oba ekifo ekiri okumpi n'enzizi bwe ziba nga enzizi nga waliwo amazzi agawera oba ekifo ekiri okumpi n'ennyanja. Mbadde nkusaba tolima mu lutobazi kubanga ate oba oyonoona obutonde bw'ensi oba ekifo kyonna ne bwe kiba nga kiri walako naye ng'osobola okufuna amazzi sustainably. Ndowooza tukitegedde kye ntegeeza. Kubanga ekyeya bwe kinajja ojja kuba tokyasobola kulilayinga, ojja kuba tokyasobola kwesigama ku nkuba kusobola kulima ate nga twetaaga okulya. Kirabika message eno wejjidde maybe Katonda ayinza okuba yali alina abantu be yali yagamba n'alabula naye ne batakyogera oba ffe tetwakitegeera. Kakati Katonda asazeewo okutulabula nga tukyalinayo ebbanga. So mbadde nsaba wenyigire mu by'obulimi abalunzi mugezeeko okulaba nga omuddo oba musimba muddo oba mukola mutya. Ekyabalunzi sinnakitegeera nnyo sijja kulimba naye nsuubira nti abalunzi babbali bamanyi engeri zaabwe gye basobola okupreservingamu omuddo. Bw'oba osobola okukwata omuddo ogwo n'ogukaza n'ogutereka I think it's a good solution. Naye essaawa zino sirina nnyo idea ku bintu by'okulunda. Kakati ndowooza zezo message ze naleka njogedde. Kakati ekiro ekikeeseza olunaku lwa leero nze ndabye ng'era ndi mu kifo kya kyalo naye si eri gye nalaba nze ndabye ekifo nga kya kyalo. Ndabye ekifo nga kya kyalo lubadde ndabye nga ndi mu mwezi gwa mukaaga ogw'omwaka guno nga guggwaako. Ngambye bwe nti mu kwolesebwa kwe ndabye nga tuli mu mwezi gwa mukaaga which is June of 2021. Ssaawa zino tuli leero 14 omwezi ogwokubiri. So myezi ng'ena mu maaso. Ndabye nga mbadde mu kifo kya kyalo nga waliwo ebibirabira mbadde nnoonya ttaka wa kulima. Kaakati wabaddewo ebibirabira then wabaddewo n'ekifo nga si kibira naye nga wali fiike nga waliwo plantation nga fiike. Kibadde ekifo kya kyalo nga kiri isolated naye nga wabadde green bulungi ng'olaba nga kiraga nti enkuba ebadde etonnyera emyezi. Kankiddemu wembadde wabaddewo kibadde kyalo nga waliwo ekibira sayidi emu, sayidi endala kibadde kifo nga kiri green nnyo nga kale nga womanyi ekifo si lukoola naye nga kibadde kifo nga like it's a vast piece of land. Kakati nga wali green bulungi nga kiraga nga waliwo ensiko nga kiraga nti enkuba ebadde etonnyera ebbanga ddene. Nga w'onogamba nti wamaze emyezi ng'enkuba etonnya. Enkuba buli w'etonnya ensigo ezibeera zaagwa ziddamu ziroka omuddo ne gukula ebifo ebibadde birimu spaces bikwata omuddo green kugamba ensi yonna efaanana nga yonna ya green nga walabika bulungi. Era mbadde nkugambye nti mbadde ngenze kunoonya ttaka wa kulimira. Kati we ntuuseewo mbadde n'abantu bangi babadde bangoberera.
kati bwe ntuuseewo mbadde n'ekibiina nga kinene naye nze ndabise nga nze mbakulembedde. Kakati bwe ntuuse ku muntu abadde atulambuza ne ntuuka awantu ne mugamba wano we njagala. Kakati mbadde n'ekitiiyo. Ekitiiyo ekyo ekibadde kikintwazizza nga njagala kutesitinga ttaka. Like nga wogamba nti ng'owonootema enkumbi mu ttaka okebere ettaka kye kibadde kintwazizza ekitiiyo. Kakati bwe tutuuse ne nsonga ku ttaka ne mugamba wano we njagala n'agamba okay. Kati awantu we mbadde jjukira nkugaye nti enkuba ebadde etonyedde emyezi naye erabika ebadde etandikiriza okukendeera. Kubanga nkutte ekitiiyo n'ensima wansi katono ne nkwata ku ttaka, ettaka libadde ggimu bulungi nga lirimu olusenyusenyu lutono era njogedde muzungu ngamba humus amala. Humus tugimanyi humus biba bimera oba bikoola oba obutiititi nga bwavunda ne bukola ekigimusa. Kati yeeyo humus gwe mbadde ntegeeza. Kati nga ne ŋŋamba wano wajja kukola. Kati bwe nkutte ku ttaka ngambye humus abadde amala nga mulimu n'olusenyusenyu lutono. Temubaddeemu kkire, temubaddeemu bbumba era ettaka lye mbadde njagala lyennyini. N'ebye mbadde njagala okulimako nga mbimanyi naye ngenza okukwata ku ttaka nga ndaba newankubadde wano waggulu kungulu walabika nti enkuba ebadde etonnya wonna wali green. Munda mu ttaka amazzi gabadde gatandise okukendeera era nga kutteko manyi waliwo ettaka lye tuyita oba ewaffe tuliyita kiwugankofu. Kiwugankofu liba ttaka nga liyiikayiika kati bw'olikwata bw'oti terikwata teriri nga kkire. Kakati libadde bwe lityo kati nga bw'olikwata lyemogolamogola nga teryekutte kitegeeza enkuba ebadde tetonnya nnyo ebadde ekendedde. Jjukira nkugambye ndabye nga tuli mu June nga ggwaako. Kakati mbadde mmaliriza ne ŋŋamba kannoonye we ŋŋenda okuggya amazzi singa ekyeya kijja. Kitegeeza message ebadde ekyakola ki mu mwoyo gwange message eyo ebadde ekyatambula. Ebadde ekyali recorded mu mind yange. Kati ne ntandika okkuba maapu ndabe wa we nnyinza okuggya amazzi ag'okufukirira singa ekyeya kijja. Kakati tubadde tuli awo ngenza okulaba nga ndaba enseenene. Enseenene tuzimanyi grasshoppers nga nnyingi nga zirabika zaagudde ekiro. Nga nnyingi jjukira nkugaye mbadde n'abantu bangi ng'enseenene nnyingi nnyo nnyo nnyo. Ngamba zino enseenene ze tulya nga nnyingi nnyo. Kati ababadde nange bonna ne basanyuka nga banneeraba enseenene. Kati essaawa ze tubaddeko essaawa ezo zibadde essaawa nga 5 ez'okumakya. Mu Luganda ndooza ze bayita kalasamayanzi. Kakati kalasamayanzi nze nakulira mu kyalo kati bwe muba mwagala kukwata nseenene ezo essaawa tebazikwatiramu nseenene. Mu kyalo tetukwata nseenene ku ssaawa ezo. Kasita zisukka ssaawa 3 tetwakwatanga nseenene ne bwe zaabanga ng'oziraba nnyingi lwa nsonga enseenene ziri cold blooded. Kasita akasana kazaakako metabolism yaazo nga yeeyongera kitegeeza zibeera very stubborn, zibeera very active, ziba nzibu okukwata ng'akasana kaase. Okitegeera. Ensonga ey'okubiri lwaki tetwakwatanga nseenene mu biseera bya musana ng'omusana guvuddeyo mu biseera bya kalasamayanzi nti olw'okuba enseenene ziba zeeyongedde sipiidi n'emisota jjukira n'emisota giba very active. Omusota guli cold blooded naye kasita omusana gwaka gifuluma ino gye giba gyekwese ne gitandika okutambula. Kati ebiseera ebyo biba bya misota kutandika kuyigga. Tukitegeera. Kati ffe baatugaananga okukwata enseenene essaawa ezo. So ng'oggyeko sipiidi y'enseenene nti enseenene ziba zongezza sipiidi yaazo ziba nzibu okukwata. Mu kwagala okukwata enseenene jjukira tuzikwatira mu nsiko. Kyangu nnyo omusota okukusangayo lwa nsonga giba active essaawa ezo. Kati be mbadde nabo bwe babadde excited enseenene naye nga kirabika enseenene ezo zibadde zigwa ennaku n'ennaku oba emyezi n'emyezi naye nga tubadde tetumanyi oba tutegeeraganye. So naye nga it was the first time ffe gye tuzirabye. Kitegeeza enseenene zibaddewo for some time naye nga tetumanyi nti zibaddewo. Kati ffe twekanze neekange ne tugamba eraba enseenene naye obudde bwe tuzirabiddemu
bubadde si bulungi kuzikwata. Tukitegeera. Kwe kubagamba buno obudde, kwe kugamba be mbadde nabo bannaye temwetantala kukwata nseenene kubanga nzibu okukwata. Naye n'ekyokubiri mbagambye nti wabeerayo emisota. Emisota gibeera giri active, kati si kirungi kuzikwata kugamba nti osindikeyo abaana bagende bazikwata. Amiina. Kakati mu nsi ey'omwoyo, enseenene zikiikirira ekyengera. Kankiddemu. Mu nsi ey'omwoyo, enseenene zitegeeza ekyengera. So kitegeeza nti okuva kati ng'enkuba etandise okutonnya paka around end of June, Mukama agenda tusindikira ekyengera. Tukitegedde? Kyova olaba enkuba era erabise mu kwolesebwa, enkuba era erabise ng'ebadde etonnya, wonna wabadde green bulungi, nkulaze scenery nti wonna wabadde dark green nga walabika enkuba ebadde etonnya ebbanga. Kati enseenene ezo zibadde ziva mu direction emu nga zidda mu direction era normally enseenene ziba zitambula buli wamu gye zaagala okugala, ezimu zigenda eno ezimu zigenda eno. Naye this time okusinza ku kyendabye ndabye ng'enseenene zonna zidda mu direction emu, meaning obugabirizi oba ekyengera kibadde kiggwaawo. Tukitegedde? Kati kanneeyongereyo. Kati abaana ne mbagamba bwe muba mwagala kukwata nseenene mulina okukeera, ne mbagamba kye muba mukola mulindeko enkya ku makya bwe zinaaba zikyaliwo. Ne mbagamba mukeera ssaawa 12:30 ne mukwata enseenene. Ne mbabulira n'engeri gy'ozikwata, ne mbagamba muba mwagala okukwata enseenene mu kyalo mulina kukozesa ccupa oba okozesa olusoggo. Amiina. Kati ŋŋenze okulaba, kubanga jjukira we tubadde wonna wabadde waliwo enseenene. Kakati ŋŋenze okulaba ng'enseenene emu, buli nseenene emu ng'efuuka enzige. Enzige tugimanyi locust. Buli nseenene ng'efuuka enzige. Kati ng'ate buli nzige, enseenene efuuse enzige, ng'ate yeekubisaamu emirundi ng'ena. Oba tukitegeera? Kankuwe example. Singa engalo eno y'enseenene, kati enseenene eno n'efuuka enzige. Okay? Kati evudde wano ebadde enseenene kati efuuse enzige. Naye ejjukira enseenene ebaddeemu efuuse enzige emu. Kati ate ne zeekubisaamu emirundi ena. Kati buli nseenene evuddemu enzige 4. Tukitegedde? Kakati enzige zibadde nnyingi. Meaning bwe baba wabaddewo enseenene 4 ne zifuuka enzige 4, zeekubisizzaamu emirundi 4. So 4 times 4. So waba wabaddewo enseenene 4, enzige ziri enzige 16 kubanga buli nzige yeekubisizzaamu emirundi 4. Tukitegedde? Kakati ŋŋenda kukinnyonnyola. Enzige mu nsi ey'omwoyo etegeeza kyeya oba bbula lya mmere oba bukalu kubanga enzige zirya. Era kye zitandise okukola nga bwe tuzimanyi, locust nga bwe tuzimanyi, zitandikiddewo okulya green oyo gwe nkunnyonnyodde ne zitandika okulya. Tukitegedde? Kitegeeza ekyengera kigenda kutandika okuva wano enkuba nga weeri, most likely okusinziira ku kye nnaakategeerako around end of June, start of July. So opportunity gye tulina kati okulima emmere essaawa zino gye nnaakategeerako okuggyako nga Mukama anandeetera revelation endala. Kye nnaakategeerako okuva kati paka around end of June we wali ekyengera. Kati obukalu ekyeya most likely okusinza ku kye nnaakategeera kigenda kutandika. So enkuba egenda kukendeerera ddala from July egende ng'eyeeyongerayo. That is kye nnaakategeerako. Amiina. Waliwo meanings 2 osobola okukirowooza bw'otyo, eyo meaning emu. Meaning ey'okubiri eyinza otegeeza nti ekyeya tekigenda kulwawo kujja, which I think is most likely. Tukitegedde kye ntegeeza? Nti ekyeya okusinziira ku kye ndabye kitandise, enzige zitandise mu mwezi gwa 6 nga guggwaako, gwa 6 gwa 7. Meaning ensonga eno ey'ekyeya eri urgent okusinga bwe tubadde tulowooza.
era mu kwolesebwa kw'ennannyonnyolo omulundi ogusembyeyo nagamba omuwala mukwano gwange ne mugamba dduka mangu onnoonyeza ettaka we mba nnimira naye nga nsobola okufukirira yanguwa nga mugamba nti wagenda kubeerawo competition oba wagenda kubeerawo okuvuganya ku ttaka eriri okumpi n'amazzi oba lye tusobola okufukirira kyenavudde mugamba yanguwa nja kunoonya ssente naye genda omutegeeze nannyini ttaka kwegamba genda ombuukingire ettaka eryo nga bwe nnoonya ssente kubanga ekyeya kitandise basically nga mugamba kyaki kyamangu kitegeeza ensonga eno eri agent okusinga bwe tubadde tulowooza so enkuba eyinza okuba ng'egenda kukoma mu mwezi gwa mukaaga nga guggwako nga okutandikira mu mwezi ogw'omusanvu ekyeya kiyinza okutandikira awo oba si kyekyo tekigenda kulwawo nnyo so mukama asobola okuba nga abadde atuwa exact date oba ng'abadde atulaga nti ebbanga lye tulina okufuna ekyengera lye tulina okusigiramu n'okukunguliramu likendedde liri between now and around that time oba tukitegeera so either way mukama kyatugamba kyangu one kyetuli sure nti ekyeya kijja two kubanga akikonfamiza emirundi mingi ekyokubiri atuwadde instructions atuwadde ekyokukola tulime emmere esobola okuterekebwa tulime emmere nga tusobola ogifukirira tulimire mu bifo nga tusobola okufukirira singa ekyeya kijja naye ekyeya surely kijja waliwo abaabuuziza waliwo omuntu eyakoze komenti which is a good thing yabadde agamba naye mukama tasobola kukyusaamu kakati kanziremu bwe nti okusinziira ku kye nnaakalaba I don't think so ebintu bino oluusi Katonda tabireeta as a punishment oluusi kiba ensi ebintu bibeerawo ebyo naye Katonda aba akuteekateeka osobole okuyita mu buzibu obwo nga bwe nabagamba mu vidiyo eziwedde nti Ibulayimu yayitako mu kyeya sikakasa nti mukama yali amubonereza Isaaka yayitako mu kyeya Yakobo yayitako mu kyeya mpite ebiseera bya Yusufu Naume ne batabani be ababiri ne badduka ne bava mu Isirayiri ne bagenda mu Mowaabu gye baasanga Luusi gye baasanga Luusi ne bamuyitaani Zipora sijjukira bulungi linnya amiina kati olaba nti enjala yali mbi nnyo nti abantu abaali abaavu badduka ne bava ne mu nsi yaabwe ne bagenda mu Mowaabu ne bawasiza naye abakazi sikakasa nti enjala oluusi Katonda agireeta oba ekyeyo oluusi Katonda akireeta nga punishment kati ku luno sisobola kumanya sijja kulimba naye kyemmanyi Katonda akikola aba ye alabye mu maaso n'akutegeeza ggwe osobole okweteekateeka weetaase bottom line is ekyeya gye kiri kijja tokkiriza muntu kulimbalimba kigenda kujja nze nkikakasa so waali eteeseteese ebbanga lye kigenda okujjiramu ekigenda like it's going to be soon amiina so kitegeeza if you are taking any action on this please take it quickly kubanga okusinziira ku kye nnaakategeerako tekigenda kulwawo amiina nkugambye nti enseenene mu culture yaffe is an abundance naye kati bw'oba weetegerezza enseenene zino ate zaafuuse enzige miini nga wojjukira mu kirooto kya Falaawo nti ente ennene zaalibwa ente enkovvu eŋŋano ennene zaamiribwa eŋŋano enkovvu okiraba ne mu kwolesebwa kwe nnayogerako last time nti ekiddo kye nze nayita paspalamu kyalya ebinyeebwa ne muwogo bye twali tulime kyabikkawo kati this time enseenene zifuuse enzige ne zeekubisaamu emirundi 4 kati nnya ezo simanyi kye kitegeeza ssaawa zino sijja kulimba and I will not speculate simanyi nnya kye kitegeeza nti enzige zeekubisizaamu emirundi 4 kisobola okutegeeza nti kigenda kubeera mu myezi 4 oba kisobola okutegeeza nti kigenda kubeerawo myaka 4 like duration simanyi ekyo saagala kulimba sijja kukuleetera kintu kyonna oba kuinterpretinga kintu kyonna kye sitegedde
So nga bwe nabasuubiza nti nja kukomawo we wabeerawo any more information kyekyo kye naakategeerako. Ngenda kuddamu nkukubira omulanga tegeeza buli muntu asobola. Nze sirina connection, sirina connection yonna na gavumenti. Singa mbadde nayo naalibalabudde. Naalibalabudde kubanga saalyagadde njala eno kukosa ggwanga lyange. Amiina, mu ngeri gye ndowooza gye ligenda okukosebwamu. Saalyagadde kyeya kino kujja eri Uganda nga Uganda tetegedde. N'ensi za Africa endala. Mbadde nkusaba bw'oba ggwe olina connections oba osobola okutegeeza omuntu yenna amanyi abanene abategeeze nti waliyo ekyeya ekijja. Abantu beeteeketeeke kubanga ekyeya kigenda kujja. Mulime emmere esobola okuterekebwa mukendeze ku expenditure zammwe, economy egenda kukubibwa kubanga economy ya Uganda eyimidde ku by'okulima. Bw'oba osobola okukozesa okulima kwa irrigation tandika preparing kola investment. Bw'oba obadde onoonya investment gy'oyinza okukola omwaka guno okusobola okwenogera ku nsimbi. Okulima ssaawa zino kuyinza okuba nga kugenda kukola bulungi lwa nsonga wagenda kubeera bbula ly'emmere, so food prices zigenda kubeera waggulu. Kale nkwagaliza wiiki ennungi, Mukama akunkuumire. Katusabe. Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira tukwebaza olw'olunaku lwa leero. Mukama oyogera n'ogamba mbu ggwe toganya kintu kyonna kubeera okuggyako ng'otegeezezzaako abaddu bo n'abazaana bo. Kwebaza olw'ekigambo ky'oyogedde. Era nze nkakasa nti kiva mu kamwako nkusaba Ayi Katonda wange. Bannayuganda omenyeemenye emitima gyaffe, osaanuuse emitima gyaffe eri ekigambo kyo. Tuwulirize ate tukole kye tulina okukola. Nkusaba Mukama oyongere okutukweka, tuwe amagezi, tuwe enkola, tuwe opportunities, tuggulirewo enzigi naddala ekkanisa, tuggulirewo enzigi ez'okusobola okwekweka ekyeya ekigenda okujja. Era nkusaba Mukama wange Taata, oyongere okuwa abantu b'omukisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Amiina. Bye bye.